Abagalwa abalungi abeekumira ku Ssenga Phase 2 Phase 6 olwaleero nzize n'amazzi ago agamansuka. Osobola otya okuleetera omukyala okuvaamu amazzi ago agamansuka? Abaami, vidiyo eno ba audio eno njagala mugiwulirize, ekwatagana ku baami ne ku bakyala. Omukyala oba oyagala okulaba ku mazzi gano olina by'olina okutuukiriza, naye ate n'omwami wo alina by'alina okuyambako nga ggwe okubeera ng'osobola okubeera ng'olaba ku mazzi gano. Ebiseera ebisinga oba kyengenda okusooka okugyawo ekibuuzo ekibuuzibwa nti amazzi gano eno agamansuka omuzungu gayita squirt water, mazzi oba musulo? Abasinga mugamba musulo, naye nze ku research gwe nkoze nzikiriza si musulo, kubanga gano amazzi gafuluma involuntary, kitegeeza togafuga, tosobola gafuga gaba gaagala fuluma unless ng'omuntu agabulookinze oba omwami wo. Naye ate omusulo gukuluma n'ogusiba, osobola n'ogusibira essaawa nnamba, si bwe guli? So amazzi n'omusulo, omusulo gujja naye osobola ogukontrolinga, naye gano amazzi bwe gaba gatuuse like it just gushes out oba gafuluma gapushingibwa pressure ne gafuluma kyova agabanga musulo ne gabuuka oba okitegeera. Ekisookera ddala amazzi gano gava mu kintu kye bayita skin glands zo. Skin glands ziba zeetoolodde gisipoti y'omukyala oba ewantu ewacamula omukyala. Buli wabeera stimulated oba buli omusajja bw'akuzina, either ng'akozesa omukira oba buli bw'akuzina ng'akozesa olugalo n'astimulating ekifo ekyo. Abakyala abamu amazzi gano bagafulumya singa baba bamukubye akakyabali, kitegeeza ate y'obwagazi bwe obusinga buliwa mu musino. Abamu munda nga bamuzinye nnyo amazzi gano ne gafuluma, kubanga gisipoti ekyali like bw'osoma nnyo ebitabo oba bw'okola research like omungi okitegeera nti bagamba nti eri mu mana, naye kisinziira nze nga kunze according to research wange nga mu compiling nze ngamba kisinziira ku mubiri gw'omuntu, kubanga waliwo abantu nga tebarespondinga ku eyo part ng'ate omulala ya respondinga ku kifo ekyo. So abamu oba omuzinye ennyo asobola okufulumya amazzi gano ng'okozesa mukira oba ng'okozesa olugalo n'ostimulatinga wali ewali gisipoti y'omukyala n'abeera ng'asobola okufulumya amazzi gano. Abamu olina mukuba kakyabali kyokka ng'ate abamu olina muzina kabuzi. Kabuzi ono naye ayambako omukyala okubeera engeri gy'aba akutamye, kuba gisipoti bagamba eri w'oyingiza olugalo lwo oba engalo zo bbiri nga zitunudde waggulu ng'omukyala yeebase, omukyala katugambe yeebase n'atunula waggulu ku ceiling, then bw'oyingiza engalo zo bbiri inchi 2 nga wakaziyingiza waliwo ekintu ky'okwatako waggulu awo kumana, naawe omukyala osobola okigezaako ne weebaka ne weekuba engalo n'okifiiringa. Si kibi okutegeera omubiri gwo by the way, kirungi nnyo ate omukyala bw'oba omanyi omubiri gwo. Era emu ku nsonga lwaki abantu balina okwemazisa kuyambako kwetegeera, okitegeera, it's not a bad thing. So kibeera nga kisponge like space like kibeera nga kisponge kiri awo waggulu awo nga wakayingira inchi 2. So omukyala bw'oba omuzina kabuzi n'akutama kitegeeza exposinze akutamye, kati omukira ate guyita kuli nga bwe guyingira guyita kuli nga guyingira, kitegeeza gustimulating ewantu awo era asobola okubeera nga asobola okuvaamu amazzi ago, era nga ye oba tomuzinya kabuzi tasobola. Then n'obeerawo oli gwe nkugambye nga ye waakakyabali oba nga wakuweeweeta musino, nga naye oba tomukubye kakyabali naye nga bw'omuweeweeta omusino ogwo obulungi n'akyamuka afuluma amazzi ago. So ekisooka nze kyemmanyi nti omuntu abamu beetraining okikola abatini, bati omuntu kizibu nnyo okufuka omusulo ng'omukira gukulimu oba ng'ozina, I mean ng'ozinibwa, naye ate amazzi gano gasobola okuvaayo ng'omukira mweguli, zo gw'oba olina okuvaayo. In fact this is a keynote gye mulina okutwala nti abasajja abasinga temukimanyi, omukyala atandika okuvaamu amazzi gano n'ogalaba nti gajja ate gwe n'osigala ng'oyagala sonsekayo mukira kuzina, sooka omuleka agafulumye kuba gamuluma. Bw'ogasibirayo gamuluma, muleka agannyale gaveeyo oba agafuke oba agacyamuke gafulume, then olyoka obeere ng'osobola okuyingizayo omukira. Naye abasinga ate okanya kwagala kuyingizayo omukira ate omuzine nga bwe gafuluma, kiba si kya buvunaanyizibwa. Olina okumanya nti olina okugujjayo oba olina okupulinga out oba okuvaayo n'abeera ng'asobola okubeera nga afulumya amazzi ago nga tegali blocked. So kaakati tugenda kwogera ku ngeri gy'osobola okubeera nga oleeteramu omukyala okufulumya amazzi gano. Ekisookera ddala, mmwe ababiri abagenda mu kikolwa kino, si kya buvunaanyizibwa kubeera nga weeteeka ku pressure.
mukyala leero njagala kuzina ofuna amazzi onnyaale ngenda kuzina nnyaale n'obanga bw'omukuba engalo bw'omubuuza onaatera ogawulira gajja tegajja kujja kozi tali relaxed like ali awo ali anxious agasuubira agali bubi tegajja kujja. Baiza okiraba ekintu kineno kiri psychological kiringa omukyala nga anoonya olubuto buli bw'obeera anxious n'ogenda mu kikola nti ngenza kufuna lubuto tolufuna ate bw'obivaako n'orelaxing olufuna psychological oba kiti oba kiraba psychological ekikola bwe kityo. So bw'oba onaazina omukyala expectation erina kubeera nti n'ekirala ky'olina okumanya ne bw'oba omuzinye n'obikola byonna by'oba bakusomesezza ne bitakola it's okay. It's not the end. Kasita anyumiro it's not nti kyekyo kye mulina okubeerako bwe kiba nga si kyekyo waliwo n'abantu nga naturally tasobola kuki achievinga. Weewaawo abakyala abasinga oba 5 ku 10 balina capacity ga achievinga naye waliwo bali nga genetics ze tezisobola muganya kubeera nga atuuka ku mbeera ng'eyo nga tasobola. Ekyokubiri waliwo conception egamba nti omukyala okumala ge mazzi ago okufuluma. Ekintu kino ngenda kinnyonnyola bwe kiti. Step ey'okubiri ng'onaaleetera omukyala okuvaamu amazzi agamansuka oba ng'oyagala okulaba ku mazzi agamansuka olina okumanya nti nno obudde bwa romance oba obudde bw'okuweweeta omukyala omuweweeta ekimala nga bwe nabagambye nti amazzi ago gava mu kintu kye tuyita skin glands z'omukyala eziba zeetoolodde gispot yo. Buli gy'okoma okubeera ng'omustimulatinga oba ng'obwagazi bwe bweyongera glands zineno zirina amazzi ge zizaala agajjula mu glands zino oba like skin glands zibeera filled up with fluids and fluid eno buli bwebeera nga nnyingi oba amazzi ago buli ga building up omukyala buli bwabeera nga ayima like obwagazi bwe bweyongera amazzi gano ga building up gamala oku building up then bw'aba obwagazi bumususseeko waliwo tissues eziri ku urethra ye ezikozinga pressure eyo yeviirako amazzi ganene okubeera nga gafuluma mu fomati y'okubeera nga gamansuka oba nga asquatting omuzungu kyayita squatting nga gabeera pushed out. So kitegeeza omukyala okutuuka ku linesa alina okubeera nga omuyimisizza bulungi nnyo ekyabaami kyemutateera nnyo okuteekako nnyo ssira. Omukyala bw'oba onaamuyimisa olina okusooka okutegeera bifo ki ebisinga okumukyamula ku mubiri gwe. Kale katwogere ku mmananga yo. Enfuli abasajja abasinga mukimanyi nti temuzifaako. Omukyala ne bw'oba teyasika nfuli teyeetaaga kubanga alina bigaaga. Ne bw'oba teyasika nfuli kimala ng'alinako obufulifuli obutini osobola okubuweeweeta osobola okubuzannyisa. Enfuli ezo z'olaba zireetera omukyala okubeera ng'ayima zongera ku bwagazi bw'omukyala naye mu abasajja abasinga temuziwa budde. Busikeeko buweeweete bw'oba osobola okugwa ebbakuli oba mwabagwa ebbakuli bukombeko tewali kigaana. Like bw'omaliriza okukola ekyo yambuka okyalire ku musino. Nabagamba ekisookera ddala bw'obanga onaazanyisa omusino gw'omukyala kakasa nti engalo zo mbisi. Bw'oba okozesa mukira kakasa nti omukira mubisi kubanga ogenda kuva mu kumuwa obwagazi omuwa obulumi singa onaayisaako engalo nga nkalu. Then bw'olaba ng'omukyala atuuse ku ssanga kati abuildinze nnyo up obwagazi bwe bwongeddemu amaanyi olaba nti kati atabuka osobola okutandika okumuzina n'omukira oba okumukwata bw'aba yeebase kyabugazi n'oyingiza engalo zo 2 mu mmana n'otandika okubeera ng'ostimulating ekifo kye nayogeddeko kye tuyita gispot y'omukyala. Oyingiza engalo nga olinga omanye oziyingiza munda then n'obeera ng'olinga agamba omuntu nti jangu like ng'ozifunya ng'ozifunyulula. Then oba osobola okuziyingiza n'obeera ng'oba ozina emmana ng'ozinisa engalo ezo 2 ng'oyingiza ku speed ey'amaanyi omukyala aba ajja kutuuka okuvaamu amazzi ago. Wabula singa atuuka ku point evaamu amazzi ago jjayo engalo zo. Ekirala singa obeera mu kikolwa kino omukyala n'omulaba nti amaze atuuse ku ntiko naye tafulumiza amazzi don't be disappointed. Bwe kityo bwe kibadde. Okitegeera it failed the first attempt bwe kigaana oluddako kiveeko tekyesibaako tekifuula nsonga. So bw'aba tagafulumiza kitegeeza gagaanye oba tegabuildinze up kimala. Wabula ngenda kuwa abakyala katiipu nti bw'oba ogenda mu kikolwa ky'okwezina
Kino by the way tekiyambako okubeera ng'ofulumya amazzi ago gokka wabula kikuyambako n'okubeera ng'emmana tegenda beera nkalu. Beera nga at least onywayo glassi z'amazzi 2 agabuguma essaawa emu oba eddakiika 3 nga tonaba genda mu kikolwa. Naye ate bw'oba omaze okunywa amazzi gano bw'oba ogenda mu kikolwa genda ofuke. Weewala okubeera ng'ogenda kubeera ng'olumwa omusulo kubanga nagwo bw'ogulumwa omusajja agenda kuvaamu ogenda ofuke, kitegeeza ate ogenda kuzzaayo process emabega gy'abadde abuildinga alina kuddamu buti ate okuddamu okusitula obwagazi bwo. So kyekikugambisa okugenda okufuka. Bw'oba tonaba kugenda mu kikolwa sooka ogenda ofuke omanye nti bladder eri empty, then olyoka ogenda mu kikolwa kino eno kye tuba tugendamu. Step ey'okusatu erina kubeera nga ofokasinga nnyo, nkyogeddeko awo, ofokasinga nnyo ku G-spot y'omukyala. Nayogeddeko nga ntandika nti G-spot eri munda mu mmana y'omukyala, wabula waliwo oli nga ye bw'omustimulatinga awo tagenda kuvaamu ky'oyagala, nga agenda kubeera nga olina kubeera ng'ozanyisa musino gwe. Ate no surprising okimanyi nti waliwo omuntu ng'olina kuzanyisa nnywanto ze. Abakyala embiri gyaffe gya njawulo era girespondinga mu ngeri ey'enjawulo. Naye ekirala ky'olina okufokasingako ye sitayiro y'okwezina esobola okumuleetera okuleeta amazzi ago. Sitayiro ki? Olina okifokasingako, olina okkizuula, olina okukitegeera. Mbagambye nti waliwo abakyala, in fact kino kijja kuneetera video okuwanvuwa, kitegeeza ngenda kukolayo video endala nga mbasomesa style z'olinza okuzina omukyala n'aleeta amazzi ago. Ate na subscribinga obeere ng'osobola okubeera nga tomisinga oba tosubwa video eyo nga ngitaddeyo oba audio eyo nga ngitadde. Kaakati mbagambyeko oba kambasonyiwa kati ni waliwo omukyala gw'obeera nga bw'aba alina okufulumya amazzi ago olina muzina kabuzi. Waliwo omukyala nga ye olina muzina ka missionary. Waliwo omukyala nga ye ate olina kumuzina waliwo kagondi ka style ke tuyita club ketaaga kunnyonnyola omuntu okategeera. So kisinziira ku mukyala wo oba ku mukazi gw'oliko. Position ki gy'osobola omuteekamu ng'omuzina n'obeera ng'osobola okuhiitinga sport eyo osobola okumukaka oba okuteeka pressure ye, like okwongeza pressure okubeera ng'asobola okufulumya amazzi ago bw'aba ng'agayina. Abamu batuuka ku sseera eri amazzi ago ne gabeera nga agafunye naye ate n'atafuna busobozi bugata n'alemererwa. So ndowooza byebyo. Tamulabira subscribing ate na subscribing ya subscribing eddala bwale kwekuumirako gwe sharing okola chattendo commentinga thank you gwa watching I don't care olabira wa onkola chattendo nnyonyo andabira ku simu andabira ku TV andabira ko ngamba TV I mean people abalaba YouTube ku TV zamwe andabira ku those smart TVs andabira ku tablet andabira ku laptop yo andabira ku computer whatever you are. Webale nnyo bali ddala I really appreciate amaanyi gammwe gemuteekamu nga mulaba videos zino oba audios zino kyekimpa amaanyi nange okukola ate endala mbere nga mba uploadingirayo content. Mubeere bulungi, Omukama bankuumire, temujjanga okwo. Yeah.